bandibanga oboolyawo tebali mu shape nungi naye ku mulundi guno bwe tulaba ensonga nga bwe zitambula mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo nga tutunuulidde akalulu ka 2021 kano akabindabinda tulaba nga FDC gwe mubadde mumanyi ennyo retired Colonel Dr. Kizza Besigye asazeewo obutakoma ku mulundi guno baleese Honorable Patrick Oboya Muliat NUP ekibiina ekijja kireese Honorable Robert Sentamu Kyagulanyi tulabanga n'ebibiina ebirala nga Alliance for National Transformation NT baleeta retired Major General Mugisha Muntu. Completely new competitors this time abagenda okusinkana candidate wamwe retired General Yoweri Kaguta Rutahabulwa Museveni. Tuwe ekifaananyi ku mulundi guno olaba otya ebyobufuzi nga tuyingira kalulu ka 2021 nga candidate wamwe agenda kusinkana ba competitors abapya? Kyenjagala kutegeeza NRM bwe ntunuulira nga amaze ebbanga mu politics, Museveni talina competition. Bano bonna bwolaba bagezaako kibayita kubaatisha oba bagezaako, naye njagala kutegeeza nti nno political parties zino zonna eziri mu ggwanga si nywevu era bali disorganized, tebakwatagana, entegera yaabwe tekwatagana. Yonti no kakati bw'otunuulira ekibiina kya Forum for Democratic Change, yes bagezizaako, balina ba member of parliament kumpi 36. NRM yali erina abakiise abasuka 3. Ekyo kikulagira ddala nti mu democracy NRM ekyali mnywevu, era FDC oba Forum for Democratic Change katugerageranye ewaffe eno muvanjuba Eastern Uganda. Eteeso 2016 FDC yajja ne bajja n'abantu ba member of parliament ewaffe katugambe n'eteeso 16 ku 36 naye 2011 kwabo 16 bali eteeso basigaza 6 bokka, kwegamba 10 babajjako. 2016 FDC yasigaza bakiise 3 eteeso nga Secretary General wa FDC yali mchala Alice Alaso, bamukuba ne bamujjamu. Ono kakati aliyo muganda wange Honorable Patrick Amuriat Oboyi Poa, bamujjamu bamukuba mu constituency era ne basigaza ba member of parliament 3 bokka. Era abo abasatu nabo Honorable Cooper takyali wa FDC ali independent, Honorable Rico Soroti City takyali mu FDC ali independent, Honorable member of parliament nabakyala Osege ali Kinoomu, kwegamba eteeso tewakyaliyo FDC. Ekyo kikulagira ddala nti no FDC yaliyo amaanyi kateweddemu amaanyi. Number 2, Muvanjuva basinga abali mu FDC Muvanjuva neno Mambuka neno yali leader of the opposition omukyala wa Kasese, FDC yagivaamu kati aline ant. Honorable Wadri wa Arua City yava mu FDC kati ali Kinoomu. Mu ngeri ng'eyo olagira ddala nti no FDC kati tekyali nywevu. Kyenjagala kutegeeza Amuriat yali yakulembera gwa member of parliament Soroti mu municipality ebiseera ebyo, nange mirundi 2 namukuba era namusinga. Era njagala kutegeeza nti no tumulinze, era njagala kutegeeza nti no nze nga mobilizer wa NRM Muvanjuva Eastern Uganda ojja kulaba ekigenda okuvaayo, kuba ndi tuli nywevu era tujja kukola wansi ne waggulu okulabira ddala nti tunyweza ekibiina kya NRM wansi. Kyokubiri